banyabo sinaba tulinawo ku banyabo tubaniriza ng'abamogo ng'olunaku olwaleero tulina ensonga ez'enjawulo zetwagala okubangirira nekisooka mu byonna twagala kubangirira Alan Cruz nga influencer waffe gwe tugenda oteekako naye omukono okutumbula products zaffe ez'enjawulo. Mogo erina ebintu bingi byetuuse eri bakasitoma baffe. Tutunda piki kuloni, tugabira abo balina piki nga ziri mannya gaabwe ne tubawa ssente, n'abo balina emmotoka nga ziri mannya gaabwe ne tubawa ssente. Ate tuleseewo n'ekipya eky'amasimu kuloni. N'olw'ensonga eyo tusazeewo twegatte ne Alan Cruz tumufuule influencer waffe kuba tukimanyi bulungi nti audience gy'atagetinga ekwatagana bulungi nabo bennyini betunoonya okufuna amasimu kuloni. Essimu zino twegase wamu n'ebitongole ebyenjawulo omuli Infinix, Tecno ne Itel nga twagala okutuusa eri bakasitoma amasimu ku bbeeyi eyeesobokera ddala. Kasitoma kyetaaga okukola kyokka kwe kuba n'endagamuntu ye n'akyala ku dduuka lyonna eririko akapande ka Mogo n'afuna essimu ku bbeeyi eya wansi ddala. Ate n'ensasula ateekayo akasente katono mu ntandikwa esigale n'esasula buli lunaku oba buli wiiki nga ze zisinga obutono ku katale. Amanya bamutwala Cruz. Njagala okusooka okwebaza bannaffe abamogo. Mwebale nnyo kunzisaamu bwesigwa buno. Mwebale nnyo kuntika mulimu guno. Omuvubuka ali eyo nyongera okutegeeza olw'okuba nti ndi omu ku abo abavubuka abasinga okugobererwa ku mutimbagano, nsazeewo nange ng'omuntu nzikirize kontrakiti eno empeereddwa abamogo n'okwongera obategeeza nti ebintu byabwe biri legit, si bya kiyaaye. Gavumenti ya Uganda ebamanyi, bali certified bulungi. Ate era buli muvubuka yandisaanye akwate ku ssimu ennungi, buli muvubuka yandisaanye abeereko n'ekintu ekirungi mu bulamu bwe. So Mogo kikyezza okwanguyiza. Mogo ezze ekwanguyize nti bw'oba ng'oyagala essimu ey'akakadde naye nga tokalinaawo, kitegeeza nti osobola okubawa $28,000 ne bakuwa essimu buli wiiki n'oba ng'osasulayo $1,000 nga gumu mu 12,000. Buli wiiki n'oba ng'osasulayo $1,000 gumu mu 12,000. Oyinza okumbuuza n'oŋŋamba nti Alan Cruz oba sobodde sasula $1,000 gumu mu 12,000 ki ekiddako? Bw'oba tosobodde sasula $1,000 gumu mu 12,000 buli wiiki, tusooka ne tukwatamu katono. Tetukuggyako ssimu era essimu osigala nayo, naye tukwatamu katono, then bw'oguwaayo netukola ki? Ne tukuwa ate empuliziganya ku mpewo ne tukuzzaako. Naye bw'oba musasuzi tekirina buzibu, okuggyako omuntu atali musasuzi gwasobola okukirabamu obuzibu. Naye omuntu omusasuzi buli wiiki $1,000 gumu mu 12,000 tukwate $1,000 gumu gudividingemu ennaku 7, $1,000 gumu gudividingemu ennaku 7, olabe sente z'obusasula buli lunaku. Osobola okugamba nti buli lunaku nja siwaayo, okitegeera gwe wiiki neggwako nga tebakubanja. So Mogo bazze batwanguyiza ebintu. Ate bw'oba ng'oyagala ebintu nga fees era nawo oyina piki, oyina kaadi ya motoka, gireeti gweteekayo wali kaadi. Offices zaffe ziri awo Lugogo, okitegedde? So omwana kalimwa kuddayo ku ssomero nti tolina fees. Mogo obawo omusingo mutono nnyo ate ne bakolera bo kinene. Fees ayinza oba wakadde kamu n'ekitundu nga tomusobola. So okwalika piki okateekeyo wali, fe tukwate akasente kaadi, manya kaadi ya piki, fe tukwate sente tugikuwa, fe tukuwe sente, okitegedde? So mujje tulina amasimu ag'enjawulo, Infinix, Itel, Tecno. So zonna essimu weziri bulungi nnyo nga bw'oziraba mu maaso. Mundabye nga nnanga essimu ya Tecno Camon 40 eno, essimu nnungi nnyo
n'oyinza okuba tolina ssente zikigula kimalayo mu kaseera ng'olina ebirala ebyokukola jangu manya ebbeeyi yaayo gwegamba nti njagala ya kibanja mpola ku Mogo ne wano wenyini wetudde mu maduuka ga Tekino jangu twakwataganye n'aba Tekino twakwataganye n'aba Itel twakwataganye n'aba Infinix buli dduuka ly'osanga yingira gwegamba njagala mpola ya Mogo ng'akayimba bwe mugenda okukawulira kitegedde so nange njagala okubaza abamogo mwebale content mbasaba bawandike amannya nze nga ambasada waabwe tufune meeting mutuyite buli mwana tisinemukolerayo budget entonotono gye tunaala tukkiriziganyizzaako mube nga mulangirako ku mikutu gyabwe kubanga tubategeezeza no short notice but bazze ako kankadde mu luzungu bakama baffe olina amagezi bayinza okuba baluzungu alusonde on behalf of my fellow bloggers, journalists who have their social media platforms, I would kindly request Mogo, please, I'm on my knees, please help me. There's only one thing that you can give back. That's if you advertise with my fellow bloggers on their social media platforms. Many of them here have big numbers, but they really have they have less power reaching you guys. So if in case there is any chance, we are going to write our names down. I would wish to see a Mogo advert, a Mogo logo on their pages, because I've called them on a short notice, but they responded positively. So please, I would love to see each of the bloggers here having a Mogo advert. However small money it might be, but please, at least let him say, no, I won't work for that money. But for us, let's put a price for them, please.